tugenze ku ssuula yaffe egamba nti mbayiwa bw'ayogera tasiika binyomo oyo ye mbayiwa bw'ayogera pawa muwomamu mutwe mutemya musolobeza nyini mwekanye nkula ey'ebimyole byerusa agajja bakongoka mugira mukyatala abaami baseesa empale bazitimba essimu abantu kwe mwepankira abatukiza ddakiri agenda okukuyita ddene aba alina kyakwagaza mwekaliisa n'empale mwekaliise. Mbayiwa yali amaliriza ati okwoza mutowe Mutema nagguka katooke bambi katooke naye ate mu kifo ky'okumusanyukira yatandika kwesunguusula bana abantu abamu tebaagala bagenyi nakweraliikirira okwandibadde okumwaniriza yamubuuza bubuuza nakkabyo essungu nga lijula okumwabya nti ate kiki ekikuleese kati simanyi neera bamuzeeyi bammwe banneetaaga. Bakadde be baateranga nnyo okwagala okumuyita agendeko eka bamubuulirireko mu kino na kiri ate nga ye kye yali akyayira ddala kwe kubuulirirwa bakadde be kubanga ebirowoozo byabwe byonna nga bisambajjiza ddala nti bya kikadde bulala nga tayagalira ddala kuwulira. Mutowe yamusala mangu ku mugwa bwe yaddamu nti tebakwetaaga kombayiwa nti ate kiki simanyi nno gwakusabiriza ssente ate gwe guba gudde ko katooke kamutema nti nedda. Mutema yali tannaba na kumwanukula Mbayiwa naye yatandise dda okutulumuka ebigambo nti abantu abonze baba babeereyo mu byalo byabwe eyo balowooza nti ffe abali eno mu kibuga tuyoola buyozi mitwalo tebamanyi nti busente bwe tufuna kwe tulina okugula emmere okupangisa ennyumba okutambuza okwambala n'okutujjanjaba nga tulwadde bo tebamanyi nti no baamala dda okwezimba nti n'emmere gye balya ya bwereere enju mwe basula tebagisasulira naye ne balaba obusente bwaffe buno obutono bwe tufuna ne bamala baagala okutukamula obukamuzi bati buli lunaku ne batukamula okuzaalibwa mu maka amaavu bannaye kisiraani kyennyini omwana ali awo asirise tannamugira atulumuka ebyo. Mutema yasooka n'asoberwa nga tamanyi kyakuddamu mukulu we yali yeekolobodde bw'atyo oluvannyuma bwe yawulira nga yennyudde okuyomba kwe kumugamba nti nedda baaba tebatumye kukusaba nsimbi naye nze nzize kuwummulirako eno kuba twawummudde eggulo baaba koze nti nja kuwummulirako ewa baaba mu kibuga. Mbayiwa yenna nga takyasalikako namusale n'addamu nti naawe nno olina akajanja nakuwandiikira bbaluwa nti bw'owummulanga n'ojjeeno nandiki ogenza okulaba nga awaka wano ntyawo ojja ombeesebeese era obudde okuvaako eddiba buti kwate ekkubo oddeyo ewammwe ani gwoleetako akajanja oddeyo mu kyalo ndaba nno nnyini. Okusooka sirina we naakusuza ekisenge nina kimu kyokka sirina kitanda yadde ebikunta by'abagenyi kyakubiri sirina mmere yakuba kuliisa mu kibuga kuno sigirina mbamanyi mmwe bannabyalo bannabyalo amanyi mmwe bannabyalo bwe mutandika okulya bwe muteviira bakukolerera dda n'ebyo bishuga mami ebikulukulu bijja babuza ebyokola kale bannabyalo bwe mutamala kutemya muwumbo temumanya nti nno abantu balya ne bakuta omuwumbo bwe gutamala kuggwawo temumanya nti tukkuse kyakusatu otunula bubi nnyo laba bw'ofaanana ojja kunswaza ne mu bagenyi bange abanajjanga okundaba laba obuviiri wenna bukaweke laba bw'otunula
ate n'atandika okumusongamu olunwenga bw'agamba nti anti laba n'enviiri si nkubeerako omutunta wena we gukumazeewo amaaso gonna gajjudde obujonjo enkonkocyo eba wena bw'ofaanana ekisaati ky'oyambadde kikirako ekyababa ab'okibamanda laba ekiwale simanyi mwakigula na mu Nalubabwe muno mu butale bwa Nalubabwe gunene gubi guyulise simanyi ezo zonna nfunza zibiriridde osaaga n'embayiwa nosize enfunza zibiriridde ziti ebigere byonna bibisibisi simanyi ki obugulu bwonna bukusiiwuuse bukirako obwaki teba wena bw'ofaanana ne bw'oba oyagala nnyo kale ne bw'oba oyagala sisobola na busobozi kubeera naawe gakuleme kuddayo eri mu byalo byammwe n'oyambako bakitaawo mu kuvuba kwammwe baali beebusse maama bavuba mbayiwanga ojooga muddeyo eri mu kuvuba kwammwe nnyini ojja obembeza agavunza naye ddala waaba mukulu wo okola otya munnange Mutema ekyokuddamu kyamubula mukulu we bwe yannyula okuyomba ne bayingira mu nju okugoba muto we Mbayiwa yasalawo obutafumba laba omuvubuka ono yasalawo obutafumba kyaggulo nti taaleme kudduka njala ya mu kibuga so ye yeemulula n'aliirayo amandaazi ne capati era ne sooda bwe yakyusa okudda ewuwe mu nju teyayingira wazira yalaba aweekusifu obulungi ng'atandika kwejjanjaba olwamala ng'azzaayo eccupa ku dduuka obudde bwe bwakwatirira ddala ne beggalira Mutema kasajja kattu teyakawaayo yadde kattawulo nti keeyalire wabula yakagamba bugambi nti munnange nakugambye dda nti nze sirina bikunta bya bugenyi era ndowooza onoomala gagwiraawo ate musajja wattu yandikoze eki nga yeeyambulamu kasaati ke ng'akeebikka ng'ataddira akalala ke yali alese okusiibamu nga nako munnange akeeyalira wansi kasajja kattu keezizika kawale ako ke kaasiibangamu ate n'ekiwero mwe yaleetera obugoye bwe ekiwero ekyo mwe yaleetera obwo obugoye bwe bwakyenkeera Mbayiwa n'azuukusa muto we ate era ayambala agende kasajja kattu akaali kalowooza nti eggulo mukulu waako yabadde asaaga busaazi kagenda okumutunuulira nga yenna akaladde ebiyengeyenge ne bitandika okukatimba amaaso gonna ne kamugamba eno nga bwe katuubatuuba nti naye ate taata yabadde aŋŋambye nti mpumulireko eno wiiki 2 baaba taata yabadde aŋŋambye mpumulireko eno wiiki 2 Mbayiwa nga takyasalikako na musale n'agamba nti owange tolowooza nti kitaawe ajja kumpeera wano amateeka wano ewange owulidde nkugambe tegeka obuntu bw'otambula ogende ko kamutema ne kawulira ng'essungu lijula okukaabya ne kamwanukulira nga kakyatuubatuuba nti ndaba naawe kitaawo gwe si kitaawo ko Mbayiwa nti owange tolowooza nti bwe njogera nsiika binyomo yanguwa okunaaba ogende ewammwe oti Mutema yamalawo akaseera ng'akyasobeddwa kubanga yali alaba nti Mbayiwa yeekolobodde ate nga ekyali kisinga okumuleeta kwe kumusabayo ssente ez'okugula engoye eza yunifoomu eyali eyulise. Yateebereza okuddayo okugamba kitaawe nti Mbayiwa tamuwaddeeyo ssente nga tajja kufaayo kugimugulira ng'ajja kumuwaliza kimu nti ate yamuwadde ssente agende ewa mukulu we agimugulire oba tazimuwadde ebyo tebimukwatako. Bulijjo yawozanga kimu nti kye yakola kwe kusooka okusomesaako omwana omu n'amutuusa mu bibiina ebya waggulu n'afuna omulimu mu Kampala. Kati oyo yasigadde ate okuyamba bato bwe abasigadde wansi. Oba tabayamba
ebyo tebimukwatako ye kitaabwe yazaala omu n'amusuutuusa mu siniya ey'okuna n'amusindika mu kibuga akole. Kati bw'anaakola atayambe bano abato oba tabayambye eyo taata tebimukwatako naye nga ate yayongera kufukumula baana abo be basajja. Ate nga tatadde na kwebuuza nti yenze mmawe ataasoma siriiwo sirya sinywa amaka saafuna n'abaana saazaala basigadde awo tebasomye balekeyo nabo banadda mu kuvuba nga nze kasita nagwo mulimu guvaamu nsimbi. Be bamanyi sente za fiizi bato bambayiwa nyaabwe ye yazitoolanga ebbanga lyonna kubanga bulijjo mbayiwa ng'apalapalanya n'alaganya nti nzireeta jjo luli juzi jjo luli batooba omukaaga omulamba bwe yasobolanga batoobe omukaaga omulamba bwe yasobolanga okubatwalirayo ennusu 3 olwo ng'alowooza nti akoze kinene nnyo. Mutema yategeera bulungi nnyo nti kyalina kyebonere okulaba nga kitaawe yali atodde ssente n'azimuwa okugenda ewa mukulu we ku kibuga okuddayo ng'ogusima ebbumba ng'akitya nti kitaawe taleme kumuwolobola. Gano gaali maka ki bannange n'obudde taleme kumuwolobola n'obudde buki ate nga kyenkana kibeeranga ye ng'alinganga nti ye yagaana mukulu we okumuwa ssente kyeyava amalaga evaamu n'agamba nti oba kiba kakibe era mu ddoboozi ery'essimba ennyo n'alyoka ategeeza mukulu we nti baaba yunifoomu yange yayulika ate n'abasomesa baŋŋamba nti siddangayo mu lusoma oluddirira nga siguze yunifoomu empya baaba mbadde nkusaba. Mbayiwa teyalinda mutowe kumalayo bigambo n'amwambalira nti wali musirusiru totegeera gwobozze wano olabyewo banka ya sente nandiki olabyewo omuti ogubalako sente nviira n'okunviira genda yanguwa sibako ebyo tontankuula. Bambika Mutema ne katulika ne kakaaba olwatuuka ku mulimu n'agenda ewa mukama we era n'amulimba nti omusawo we yamulagidde okuddayo ku ssaawa 4 amuweeyo empisa endala naye nga mu butuufu yali ayagala kugenderako mu bbanka aggyeyo ssente za $, ze yali yeewoze eggulo limu. Bwe yagenda ewa mukama we yagenda muli yeeraliikirira ng'alowooza nti ajja kusiinya ku byabaddewo eggulo oba sinakindi okubimutuuzaamu naye yakyewuunya nnyo kubanga olwesimba mu maaso ga mukama we yasooka n'okumukungiriza engeri gye yali ayambaddemu obulungi n'amubuuza nti oba yali agenda kwogereza oba lwali lunaku lw'amazaalibwa ge. Bayiwa yabulwa byaddamu n'addamu okubeera awo nga yeesesasesa mpola oluvannyuma n'alyoka ategeeza mukama we nti omusajja yamukuutiridde okuddayo ku ssaawa 4 amwongereyo akayiso kyokka muli yali awuliramu okutya nti si kulwanga mukama we yamugguseemu dda kyokka mukama we teyamukaluubiriza olukusa n'alumuwa bulambirira. Mbayiwa mundaye n'ajaguza nti wamma ggwe